Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojje kwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo kulikayo gye wakoledde nina Ibrahim Ssemujju Nganda nakuza omwezi 7 omwezi gwa April gwa May naye atambudde byonna abasuubuzi babadde wa Mwami Museveni ekkololo nga banyumyamu ebiwerako tebakkiriziganyizza kyebajjeeyo ekiri substantial agambye aba URA temuddayo kusiba maduuka gaabwe nangassi fine gye mubateekako naye ebirala bisigale enkola ya IFRIS temugikwatako enkola ya VAT threshold naye agambye esigale weeri agambye nti gino emisolo gye tubateekako okupima ebintu mu kiro naki ekigendererwa kyaffe ku making sure nti mulekeraawo okusuubula ebweru okubireeta wano mujje mukolere wano nammwe mugende mu manufacturing nze ntunda mata tugakolera wano ampuliriza n'ebirala Ibrahim Ssemujju buuza abantu ewiza Radio Simba basobo ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mara musize munyere mukama katonda w'ekitiibwa ampuliriza Lutindo Ssemujju nga sinatuukaawo komenti ntono nnyo Parliament mukeberako ne babawa update ku infrastructure level ya Uganda abantu baadde bakayana luli ku jo baraza abantu balemedde ku bridge Karuma okumala essaawa 4 abamaje abakolawo emmotoka baziisaawo mpola reasonably kakati ate bangambye abayita mu national park side eri egenda epakwaki bw'obanga ovuga motoka eteri truck na bus aba taxi abachi baba charginga kati nga baga nti bw'otu charginga sente bwezi tyoli nti ate bwe tuziwanze kati owa Costa bwenziwa n'enfuluma paka n'engenda ate mbanko mawera nga nina okuziwa kati nga baga nti bwe olutindo lwafudde lwaki temutuwa benefit eyo but also kuno okulwawo at infrastructure level nga Parliament baba wa update olunaku lw'eggulo twabadde Parliament yatudde okutonda kankutenga kwanjawulo okutunuulira emisolo amateeka g'emisolo gavumenti ge yaleeta amateeka 5 naye essaawa namba eyasoose yabadde ku byanguudo Karuma nga yemukuzo bayireyo nakagiyitako nabadde nva gulu ne Dr. Besigye ne team yetwabadde mu kwebuuzaako ku FDC okukola ekibiina ekipya mwebuuza oba mutegeeza abantu nti mugenda kola kibiina kipya twebuuza anti abantu bwe twatuula mu meeting eya bonna Katonga nesalawo ebintu 5 tukole ekibiina ekirala tuyingire ebiriwo tufuneyo ekibiina ekito tukikuze tuddeyo tutegeregane ne bali tukole kisinde kati ebyo tugenda obabuuzaako ebyo naye nayise Karuma nga sinagenda onali bumwijukye yatutereddeko message nti Karuma kuba baligadde muyita Masindi nentya nnyo naye natuusawe bweyali nga nabo muruka zikyagenda nengenda nendiyitako niwe naliyitiddeko nalabyewo abalinganga baba kitongole kya byanguudo babesibye enjegere balinga naye nga mbaziga mutawaana so twamaze essaawa nnamba mu Parliament eggulo nga tukubaganya ebirowoozo naye ga munoonyawo bitandikira omuntu ali mu Uganda yeetaaga ategeere nti kanzire emabega lwe twaliko ne Museveni ku radio namugamba nti Museveni yafuuka nga project naye oyagira nga Uganda ye project update gye batuwa tewaliwo kweteekateeka nti amakubo ganaagaguddemu bayine neeteekateeka mu byensimbi n'ebirala kubanga bwe twali tutunuulira gavumenti ng'ezze okusabira magoola sente ez'okukola factory y'eddagala era nezitwala ku kifuba bilioni 5.76
mu report gye nayanjulidde Parliament nabagambye nti bw'otunuulira enguudo z'omu Kampala Capital City Authority omwaka oguwedde guno actually gwe tulimu ogugwako Kampala Capital City Authority baagiwa billion 31 ze bayita roads and bridge maintenance sinkaaga billion 31 the approved budget mwene jja olwokuba tulinamu sente ze twewoze eza World Bank mumunikoko kasene sente akokola enguudo e Kampala Wakiso kira ne walala kati oli wabeera nga Kampala mu budget ntina kugwako oyinamu 31 billion golooza za kukola ki naye ate magoola nojja n'omuwa ate ne bwetunuulira budget ey'omwaka 31 billion juzi baatulaga ng'okola kilomita e Kampala etuuse mu $1 million ze billion ze billion in fact on average si Kampala yokka enguudo kati mu Uganda eza kolansi zisinga obungi zimalawo buli kilomita billion 3 kitegeeza nti Kampala bw'oba ogiwadde ezo obeera ogiwadde kilomita 36 ate 3 nga billion 12 zesente ziri mu budget gye tumalako bw'oba okola mpya naye mukuddaabiriza kati bw'otunuulira budget ey'omwaka ogujja tuyinamu trillion ndowooza 2 okola enguudo mu Uganda wonna naye nga mwezo mulimu n'eza World Bank ez'engambi ez'e Kampala Wakiso nawa sente ez'okuddaabiriza enguudo n'okudduukirira ebyo ebiguddewo mulimu billion 5 naye bridge emu ezo bwegwamu yinza okulya billion almost nga yakuweza 10 oba bagenda kuddamu kugitereeza nayita kuye mu Katonga weewuunye Katonga bukyanga egwamu tebagikolanga baateekayo sayidi eno baatuteerayo gye tuyita nga mmanyi nti bagenda kutandika kukola wakati naye lwensembyeyo okuva e Masaka ng'okola kuli kwennyini okw'okuzimba buligi tekutandikanga temubawanga sente anti kakyenkugamba nti kyobuuziza kiri newe batuwa update kuba kuŋŋaana kukungubagira wamu kinadde mbuuze eggulo minisita nga naye bwannyonnyola naye akungubaga ng'ababaka ba paalamenti so gavumenti olwaleero Peter bw'otunuulira budget n'ebyensimbi eby'omwaka ogujja teinaamu ssente zisobola kwaŋŋanga mulimu gwa nguudo zimalibwawo kati ne mulimu emergency Karuma gateway yaffe towards Sudan, Northern Uganda, Jinja, Katonga, ezo ziri crucial, ziri zanjawulo. Kiringa ng'omuntu ng'oli teweesobola. Ogaba olwaza omwana ng'afa ng'olufuna sente zigenda mu ddwaliro era aba ojja mutunuliza. Kati we tuli olwaleero tukkirize ebyenfuna bya Uganda mbadde ntunulira budget ne bwe nvudde wano mbadde nkyayita mu budget ya mwaka ogujja 43% ya budget omwaka ogujja 25 trillion debt servicing 43%. Bw'ogenda okujjako ebirala tiriyo budget musaasizi bw'ojjako debt servicing n'ojjako recurrent okuli emisaala gyaffe kati emisaala gyo gibale bw'otunuulira emisaala omwaka ogujja giwezezza 7.5 trillion which is 12% ya budget. Abantu omu gye batatunulira mu budget bano boowa emisaala ate olina obbawo ebyokukozesa mafuta kutambula wawawa nginza okumala okukola toto nga ziri 13 trillion emisaala n'essente gyowa bowadde emisaala okukola bw'ojjako 25 trillion kati bw'otandika okujjako ebirala 38 kati tiriyo budget tetulina ssente. Musaasizi yatugambye minisita wa gavumenti nga tuli mu budget committee n'atugamba nti ne budget ey'omwaka guno baali bateeseteesera paamenti ne bakkiriza okwewola ssente ebweru n'agamba ne kati ssente ez'okwewola ebweru zonna baziwolera ku 10%. tuba tetugezemu za katale olwo anti kati tewakyali zitali za katale eza World Bank ziriko amateeka ne IMF kujja kugenzemu za China ate ne China tegenda kubanga biddakiika ekuwa
ate bali bagambye nti tugenda kunoonyako mu Bawarabu. Nalabye Minisita Kasaija nga aline Minisita wa Saudi Arabia nga nti wano we tugenda okujja sente za development eziddako. No, well, I mean, Islamic Development Bank etera nnyo kwetaba mu bintu by'amasanyalaze, malwaliro, naye izi ezaayo nga omanyi Omuwarabu. Omuwarabu abazungu bawola naye ne bawola nga n'okuwola sente nga nagwo omulimu gwe bajjamu sente. Abawarabu sente zaabwe singa tebazijja mu kuwola bantu. In fact baagala nnyo okuwola mu ngeri ya kutereka. Namuwola sente zange ziri mu Amerika, namuwola ziri Bungereza. Kati gwe Uganda ntereseewo sente zange. Kaperengani naawe akuwola bw'aterese wano sente ze. Tetulina kufuna bisaanyizo. Abawarabu okujjako ng'oli mukwano gwabwe ne bakuwa nga bw'olaba Egypt. Egypt we bagobako Sise, president eyaliko. Amerika ne bajjako miliyoni ya $1 n'ekitundu yabawanga mu byokulwanyisa n'eyagala ogibajjako. Saudi Arabia ne bawa $10 billion. Emirates ne bawa 5. Kyobulaba ono aliko abadde azimba n'ekibuga kipya kituukamu. Buganda yazigyewo amangu ago. Bw'oba mukwano gwe bakuwa buwi n'okuwola bayinza obutakuwola. Museveni talina bisaanyizo bigenda kumuwa sente Buwarabu zijja kumuyamba kutambuza Uganda, ebisaanyizo tabirina. So n'olwekyo mu mbeera gye muli okuddamu ekibuuzo ky'obuuza, buli omu amyumyola olukoba. Ewabadde wayita emmotoka bridge bw'enaagwamu ekaluma kyobula tugenda kuyita kati mu paaka. Abalala banaasobola bagende bayite Masindi. Naye MP omu ku bave Erango yatugambye nti Kidyeri olulimi olutuufu ekiri wakati wa Masindi ne Apache ekitambuza abantu batwala Erango. Waliwo kimu kitambula emirimu mitono ate kyafudde. Kati ng'abantu balina kwetooloola. Abavaayo baatugambye nti n'okuyita obuyisi mu paaka kyongeramu olugendo olwo kilomita 10 endala. Ng'okutya kwabwe ate ne speed n'ogisala because walking speed naye babagana n'okutambula ekiro kuba mu paaka abapaaka mujja kutomera ebisolo mujja bikanga. So tebakkiriza kutambula kiro mubina kukoma saawa emu. Batona kuyitawo saawa emu mu paaka olina kwetoloola soloti. So kati eyo embeera abantu bagimanye gye tugenzeemu. Ate nga Museveni teriyo solution nga wala wasanze abasuubuzi nga talinaako solution n'abaga nti ebintu tebigenda kuvaawo. So kati n'ebyenguudo by'osuubira Peter talina solution. Nze ntambula mu kibuga muno. Bless you. N'ogenda mu industry area n'osanga enguudo zaabise ziweddewo. Buli we weetoolako bw'oti osanga enguudo zifudde. Bujja waffe ekiro ekirungi kyonna abaka Parliament bangi abava ekira. Semujja enguudo nga zitutta. Muganda mujje musoro tugende mu Parliament mulete sente. Eriyo Richard Moga yakugambye nti Honorable Semuju, you're talking about very far. Even us here through Kayunga, Karaji, the Sezibwa Bridge is almost collapsed and trucks cannot anymore pass there. Yet it was the alternative to Jinja. Then nakugamba ne kuyisimba nawo waliwo default. Kati abuuza nti oba ddamu z'amasannyalaze ezaazimbibwa ze zaalina challenge. Ekiwalo mpaka yakyogedde eggulo. Ate njukira mu ntandikwa waliwo abalina ng'okutya nti onaayongera bridge, onaayongera ddaamu endala ku River Nile. Ejja kozinga babagiyita aba backside. Kyajjukira kigambo kye baakozesa nti esobola okwongera obungi bw'amazzi. Era Mbakomu ng'agamba nti alina okutya nti bridge yennyini naawe bagambye nti yafunyemu olwatika eyinza okuba nga lwaleeteddwa bungi bw'amazzi ge twadaaminga. Gano agali ku wano wali Kaluma webazimbye ebbibiro ly'amasannyalaze. In fact nga yaga ndi weetaaga kuggalirawo ddala tuyinza okuba tuli awo. Nalabye e Kenya nga batwala bridge nga balinga nga batwala fact nga betwali e Katonga wano. Ng'okutya kwaga nti butunaga nti ab'emmotoka entono bayitewo muyinza ogenda okukakkana nga mumaze kulaba ku mazzi bantu ge batuta okulyoka okusobola okulekeraawo.
so liyali kino nakyo kimu ku bintu byabadde byogerwako eggulo sikinaako nze bumanyirivu ng'omuntu. Ampuliriza Lutindo eyo nvuddeyo Ssemujju pulezidenti asinkanya abasuubuzi n'agenza okubasinkana nga jjo amateeka agafuga emisolo mwagayisizza oba mwamalirizza. One, bw'obeera musuubuzi olwaleero after session yinyo yajja eya parliament obadde ogenda okusinkana pulezidenti? Eggulu amateeka agayisibwa mu parliament baatuleetedde amateeka ge tumaze nago kati akabanga gali 5 ate ntula ku komiti ebadde gatunuulira. Mulimu etteeka erya VAT, mwabaddemu erya income tax, mwabaddemu erya stamp duty n'erya tax procedure. Erya tax procedure teririimu kikosa musuubuzi. Aba kitongole ky'omusolo muteeka mwabaddemu akawaayiro kamu nga bagamba nti omuntu abasuubuzi oba munnamakolero bw'aba ayokyezza ebintu oba nga byayitako byexpiringa oba tugambe bivunze oba nga biyidde byokka, nga bagamba nti omuntu abadde agenda mu URA n'asabayo refund oba yadde asasudde omusolo oba n'atasasula, nga ensonga gy'awa nti ebintu bye yabyokyezza nebagamba nga tituliiyo. Kati muteeka baasabye nti oli bw'atannaakwokya bintu balina okubaawo eyadde nengosiza just line embwetu nti URA bw'oba ogenda kwokya ebintu oba okudesitoyinga oba mu foomu yonna owandiika ekitongole kya URA n'owandiika commissioner general ne babeerawo ng'obyokya okusobola okuwona ebyemisolo okusasulira ebintu ebyayidde. Mu VAT mwabaddemu okusinga bakusonyiwa misolo. Abasuubuzi kye baadde basinga okwagala mu kyadde kyakendeeza okwambusa actually okwambusa threshold ya VAT eve weeri ku milioni ziri 15 eyambukeko waggulu. Kati ekyo gavumenti yakiganye, twakigezezzaako n'ekigaana. Kati abasuubuzi lyetteeka teriina kye lyabongeddeko, lyabalesenga we bali. Niwe banegotiatinga ne Museveni, gwe banegotiatinga naye Kololo neyaleese etteeka mu parliament banjawulo oli talina kye yakyusizaamu n'ekimu. N'ebyo twakibagambye Musasizi n'agaana, naye nga temwabaddemu musolo mupya gwaleeteddwamu. Naye abasuubuzi kye baadde baagala okufunamu okwambusa threshold ya VAT ekyo tekyabaddemu. Omusolo omulala ndowooza egyabadde giriko ennyo gyabaddemu excise duty, eyo yatulemeredde okuyisa. Twalwanaganye nabo ne batuuka ne bajja abandoninga ne tumanyi oba tebadde. Eyo yabaddemu eryetteeka mwe mwabaddemu okwongeza omusolo ku mafuta 10. Olwaleero gavumenti esolooza abantu ku petroli buli liita gy'ogula siringi 1,450 ku dizilo 1,300 kati yali yakwongerako. Era mu ripooti yange kinadde mbabuuza kubanga bw'otunuulira petroli buli mwaka gavumenti emuggyako emufunako 1.6 trillion ku petroli yekka, nefuna ku diesel 1.3 trillion. Nga mbabuuza muti mukwatibwamu nsonyi omwaka oguwedde nga guggwako mwaleeta wano okukyusa etteeka ery'okuyingiza amafuta muno. Ne muga ni gavumenti egenda galeeta butereevu nti labona nko galeeta butereevu gajja kendeza ebbeeyi, naye ng'abantu banana kulaba muganyulo gwa gavumenti kuleeta amafuta butereevu ate mujje mwongereko omusolo. Kati eryo n'abaka bangi n'abe n'alemu abamu bwabaddira ekinadde maga nti kati omulimu gwabwe gwafuuka gwa kuba kalulu. Eryo ne liremerera ne liddayo eryabadde liriko emisolo emipya gye babadde baleeta mu eyo, kuba emisolo gye basolooza abasuubuzi mu kwogeraganya kwange gye nawuliramu egyali gye batawaanya mwalimu guno gwenyini gwe Museveni gwayogedde nabo nti bw'oba oleeta engoye ebika ebimu oba oleesa ejjoola gy'ogenda kusala mu masuuka oba jjiini banaki nga gavumenti okusolooza $3 oba 4 buli kiro.
kati abasuubuzi nga balina obuzibu bw'okupima kan imagine nga bakupima kilo ina mukwano gwange omusuubuzi yaŋŋamba nti baleetanga jiini ne bagitunda emitwalo 2.5 nanga jiini ezimu zizitowa kilo 2-3 nanga ezimu nti bw'ogigattako omusolo kitegeeza nti ojagenda kukana ng'ogitaddeko omutwalo olwo n'ekitundu nanga ate sigwe musolo gwo kati lumba baganda balina okusolooza withholding tax over 6%. Nanga nti ogenda okukakananga jiini yali ku mitwalo 2.5 kati ekitundu nnyo gyetagenda obeera ekitundu. In fact nadde ngamba abaka parliament eggulu mu parliament ekintu kyetatunulira bwe tuba tutunulira enfuna bya Uganda kubanga omusuubuzi si yawo omusolo omuguzi naye ekintu lwe bakiteekako emisolo nekyeyongera ssente kitegeeza nti abaguzi basalika gwalina edduuka otandika kwekaabira. Abajjange ne bagula jjiini y'emitwalo 2.5 bw'ogiteeka ku 4 nga basalika abadde afuna abaguzi 10 olwo ng'osigaza 2 oba olumu n'okuzibya nga totunze. Kati nga gavumenti erina okutunuulira butya bwesobola kubanga ab'ebyenfuna bagamba nti mu Uganda aggregate demand yagwa wansi. Kisooka shiringi ya Uganda bwetandika okunafuwa sente ya Uganda Bank of Uganda yo kyekola kwe kulanga enuunamu sente mu bantu zigwemu zikendeere zireme kubeera nga zikola inflation. Kakati bwe basigaza sente ntono mu bantu ekinyininyini kireetera abantu okutandika okukendeera bye bagula ate n'ogattako n'emisolo. So nadde ngamba abaka parliament tulina okutunuulira emisolo gino n'obwegendereza. Oyinza okwagala okusolooza omusolo kananga ebyenfuna obikubye wansi. So abasuubuzi kyebadde kyobuuze ekibuuzo okukiddamu nti parliament ng'emaze okuyita mu session y'emisolo Museveni abayita mugende kkoolo waaligenze. Maybe yes, maybe no. Kubanga n'ebimu amateeka ge beeragira Museveni abanye biyimiriza nga tagoberedde mateeka. Nga bola abasuubula gold naddala gold gwe bayisa wano genda ebweru. Etteeka nayo lyali libagamba okutandika kusasula pa kilogulaamu. Bwe baakayanako Museveni anga nti etteeka ligira litudde naye omulwa kubanduza mulimu ab'eŋŋanda ze bangi abali mu golodi. So gendayo kololo kyali badde kiyamba naye abantu kyebateeka okutegeera olwaleero njala buli omu awuliriza Radio Simba amanye nti Museveni sente z'akozesa okupangisaako obuwagizi zikendedde kinene mu bajeti gye tutunulira kati saawa zino nkugambye nti okusasula obusasuzi amabanja agawanjibwa Uganda Uganda mu budget erinamu trillion 25 za kusasula amabanja 25 trillion out of 58 which is 43% kusasula amabanja. Babadde abagabi b'obuyambi nga batuwa 2.7 trillion mu budget za kutuyambako mu budget kati batuwadde billion 28 abadde batuwa 2.8 trillion bazisaze ne batuwa billion 28 nkugaye Musasi naga okwewola sente ebweru zifuuse nzibu okwewolayo. So kati saawa zino Museveni omusolo ajula na kusindika abasirikale baguno ne wuwo nga tonaakugulawo wakango kyebase asobola okufunako zaapangisaako obuwakizi n'okutambuza eggwanga. So kyekizibu kye tulina kati ne bwana basinkana bo ajja babulira birala naye bw'oba omanyi ng'otunuulira ebyenfuna bya Uganda weebiri kati Museveni takyalina gwasobola kuttira ku liiso omusolo ajja kutungulamu n'omuntu eriisa asobola okugufuna. So agenza ogende kololo nga ye embeera mwali naye ekifaananyi kyayagala okuwa nti bino bye bamusaba tebisoboka naye ng'ekibiganya okusoboka nti mu mbeera mwali nzibu nnyo bakusazeeko sente ezikuyambako budget abagabi b'obuyambi olina amabanja gakutte mu bulago sente z'oyinza okwewola eziri ebweru wa Uganda bazongedde interest. Banka ezawano zikubanja banka zawano zetwewola sente okusasula emisaala gy'abakozi n'abalala omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ziba batuwola ezo ezituusa okusasula omwaka gw'ebyensimbi nga gutandise trillion 12 gye bayita debt rollover. So Museveni agenda yeewole mu banka emu asasule banka endala kati ezo zetuteeka mu treasury kati ezo
ezituusa okusasula ezigenda okumakiwalinga next financial year is 12 trillion. Zina kusasulirwawo zituuse kubanga interest joyina kati kwezo sente efuuse 8 trillion kati just interest alone. Tukyasobola kuzongerayo. Bank of Uganda tubanja trillion musanvu. Museveni bamubanja ekimuyambako kati sawa zino nakigambako abantu mabega nti wakuba amagye gamwetolodde ne kati yali badde ku mpingo nga bamubanje bamutwala Uganda weeri sawa zino olwaleero talina kyakola ayinza kwekaza nene weeyebaka amanyi nti ekiri ebweru kisa kinegula. Ampuliriza Lutindo samuju Joe ogambye nti ekya excise duty ku mafuta the extra 10 mwakiyimiriza mwajjeewo ne 5 ku 10 ze babadde batadde ku buguzi bw'ettaka kyekirala kye mwayimiriza ekyomusolo ekyo tekiimpactinga budget ate gye mwayisa wiiki eri kubanga tugenda giyisa wiiki ejja well officially ne muba mwamaze dda bino bimugenda okuyisa bya luzungu lwa kunyumyamu neeri muba mwamala dda estimates oziyisa zonna kubanga minister agenda okujja ewammwe ne ba technocrats be nga bakoze budget estimates nga bamanyi ensimbi we zinaava aga nti bwe twongeza 10 ku diesel ne twongeza 10 ku paraffin ne twongeza 10 ku petrol wano trillion zijja kulinnya okuva wano zeeyongere wano ze tunajja ku ttaka zijja kweyongera wano kati ate se mujwa ne banne excise duty yeyo kaje baade basubira nti basobola okunganya mu bilioni 2.5 VAT balowooza nti bagenda kunganya mu 74 bilioni 7.4 tax procedure code teri mu musolo nagumu stamp duty ne yabaddemu nnyo kusala kwate ebyo ttaka ntubigana yadde ndoze eri mu bilioni 4 Government kyengamba nti bwebe erimba abantu olwokuba bamanyi nti bamanyi ejiwe ekifaananyi newe n'abeesoma budget ejja kulaga nti budget ya trillioni 5.8 egamba mbu omusolo gw'esolooza gugenda kweyongera okuva ku trillioni 2.4 zifuuka 3.1 naye ate bwe yazze emisolo gye yadeerese nga giri mu bilioni 3 naye ng'egamba gugenda kuva ku 29 gugende ku 31 trillion. Eggulo wetwamayide n'ademba agamba nti muteeka sikyajjukire wali abadde lya income tax gye babadde baleese oluvannyuma nozadde income tax actually nga gavumenti esonsekamu akawaayiro yakaleese ku ssaawa nvannyuma akongezaayo agakaani obutasasula musolo ku ssente zaafuna okuva mu kutunda amasannyalaze ebujagali nga nembuuza minisita nti bwe tumusonyiwa sente mmeka ze tubeera tufiiriddwa n'atugamba 74 biliyoni nga gavumenti sente zeeyagala okugyamu VAT zonna mu nnongolesa zeekola ate bw'ojjamu income taxes wagakaani kakati tezimuwa ezimusonyiwa anti kwe kumuwa bw'oba wadde wakusasula biliyoni 7.4 ne bagaa nti bazikusonyiya omwaka mulamba ozitwale kuba kuwa kinade mbagambe ggulo nti gavumenti eni ekutabula nojja n'oleega abantu wano abasuubuzi ne bakayana oli kololo nabo ng'oli pulezidenti bw'omala okuŋŋaanya ssente gwalaga nti n'okwata biliyoni 5.76 biliyoni n'oziwa Magoola bw'omala n'ojja ani Magoola agenda kola emirimu pulezidenti kyabadde agamba abasuubuzi leero nti bwe mujja wano ne mukola factory ono agenda bakolera emirimu agenda ku exporting ebweru atuleetere forex. Wenjogerera naawe twakawa Pineti biliyoni 4.2 zetwakawa Pineti okuzimba eddwaliro e Lubowa naye Museveni yayitaddeko magye Pineti taliiyo Museveni yataddeyo magye gazimbe mu ngeri ya kuswala. Yes. EPDF yeri mu kuzimba awawa. Ate sente mwazi wa Pineti oba Neck Industries Pineti yagisasudde ekolenga Rokobo yali eyina okukola. Bw'anamala nga atusaba classified ziri munywanyi we Pineti yazitwala. Atya Sugar Factory twakagiteekamu biliyoni 5.3
naye kati saawa zino wanga nti bagigalawo bali mu kwetereeza. Bana abakola motoka abakira muri batugamba abazimba baasi twakabateekamu bilioni 320 naye baasi zaabwe zino nja kukubona zikubula. So budget ya Uganda Peter osobola okugijjamu abantu obutabakanika misolo kasitoolekeraawo okwejala byokuli mu budget. Era kati saawa zino ndi mu kumaliriza report wiiki ejja Katonda wanaaba mpadde obulamu gye ngenda okupresentinga mu parliament ebalaga butya bwe tusobola obuteewola ssente za kusaasanya ku budget naye ate budget nekendeera ne tujjamu ebyo ebintu mu budget kiringanga bw'obeera kutyaka oli awa ekifaananyi n'alaga nti budget oba muli mu muzibu nnyo naye nawe omuntu wa bulijjo kiringanga bw'obeera ne ssente mu nsawo n'okeera ku makya ng'olina okutwala omwana ku ssomero. Nze maama wange nzaala yali mwangayo olumu oggula boarding ey'ebbeeyi n'akugulira essuuka n'ogenda nazo ku ssomero kubanga ng'ateeka okusalawo wakati w'okwambala boarding eriko n'oggula essuuka eziweddewo omwana agenda ku ssomero. Kati ekyo Museveni kye tumugamba okukola mu budget mulimu ebintu ebisobola okuvaamu kugula amamotoka kutambula kulya mmere ebyo bisobola okuvaamu mu budget n'esigala ng'eringanga bwe anti abantu bagenda kugamba naye nammwe temuli furugo nammwe era bagenda okugira bati nammwe palamenti mwayongeza ekyo nzikiriziganya naawe ne palamenti eri naye kati proposal gye ndeeta palamenti we naaba egiguze kitali kyangu bw'oba osala ssente buli omu aba agenda kusalibwamu buli omu musale bw'ogamba nti palamenti yeesalako kati ejja kwesalako naye kanze ndeese nti bwe muba musala ssente ez'okutambula gw'omanyi nti okutambula mu Uganda munda muno inland travel omwaka ogujja mulimu budget ya bilioni 740 bano boyitaka batadde amanda ku pickup abava ku country okulaba ente zaabwe mwe muli ne poliisi mwe muli amagye mwe muli president inland travel yes gwogandi poliisi buli wetambula byetambula bibeera bya mugaso. In fact ogenda n'osanga ng'emmotoka eza patrol tezirina mafuta zinagaalo bankwatanga ngenda okwewandiisa patrol zinagiteekamu amafuta baali bantwala nekwamira mukulu anvuliriza kankubeeteramu amafuta ne batwale wakisa okwewandiisa kati nga bw'otagiteeka mu mafuta tekutwala ate nga ngenda kusigala okwewandiisa kumpiteko. Semujukano kewo Walusimbi Stephen ye aga nti kibazo manyi bino si bye mwogerako naye nyamba Honorable Semuju ewaffe batugoba ku railway batukuba emiggo batumenyera ennyumba tukwegayiridde abasajja bakwatemu. Walusimbi wa Mukireku simanyi Walusimbi mpeereza wa gy'oli ebyalo ebyafuuka bizibu mu ntandikwa yaabyo baatugamba nti baagalako fuuti 10 leero yayitanga enkadde bwe baatuuka mu Kireku baasaanyawo kyalo Kiramba ng'abanambole baatukola Kirekabi almost baagisaanyawo. Nyambuli mwali ku ttaka lya kisaawe anti gavumenti bw'obeera ku ttaka ly'omuntu egamba omuntu takugoba ekyo twagigamba ng'omuntu tukizibwa goba omuntu ku ttaka. Museveni n'agamba abateddewo ne rediyo abateddewo n'amagye bw'atuuka ku lya gavumenti agoba bagobe ate tabawuliriza. Kati abaali ku ttaka ku leerwe mulimu abantu abawangaaliddeawo almost obulamu bwabwe bwonna naye mu kwogeraganya n'abali mu leerwe because bali abaalimu abamu babagoba kati nabo baali bafere nabo nga bayiyizaamu ssente batugamba nti bagenda kusasula abantu bonna kati tulina ssuubi lya kusasula tulina okulinda. So abantu bagumire ku kyakubasasula okubaza tebagenda kubazza saagala kubalima nsogera bya bulimba naye African Development Bank egenda okuwola gavumenti ssente okukola leerwe mu condition zeebawa mubeeramu okuzzaawo obulamu bw'abantu. In fact ne bwe kibeera kinyonyi nga kiri ku muti bw'oba ssente zijje mu African Development Bank olina okukisengula. So kati obuweerero buli mu fanda tebuli mu gavumenti nti aleeta ssente z'okukola old gauge rail line aga nti abantu teko kubasasula. Nali n'abaleero mabega kaabo nga bangamba buli muntu gwe baawandika bagenda musasula. In fact kati nyina kugoberera batuuseewa. Watsomu Miriam akuga nti Honorable Semuju, listening to you, I hope I'm right. You're saying that the budget that is going to be read to us is totally unrealistic and a fraud. Can we go to the realistic numbers? In the last 3 budget years,
we have barely realized 80% of the budget. Why do we continue reading a budget that we know we will not realize? Isn't it prudent for you people in Parliament, Budget Committee, Finance Committee to cap this budget at where we are realistically? For example, 43 trillion, and we operate within that, other than exciting us with 56 trillion that is nowhere. Ngaboga nti budget ntwagitandiseeko mabega kaawo. We twasookera. Nze actually abantu mbagamba mwagimaze. Tetunnaba. Wakyaliwo obusobolo okweyongeramu. We twasookera ekiwandiiko kye nawandika ku budget. Bw'osoma ripooti ya Auditor General akugamba nti omwaka oguwedde gutali guno gwe tulimu ogw'ebyensimbi, gavumenti yasoma budget ya trillion 52. Bw'emala okusoma budget ya trillion 52 negamba abantu ebitongole bya gavumenti, okay, abakutubiza kinzo batawanya okutegeera, okay, bw'esoma budget ya trillion 52 mu kusaasaanya sente ezaaliwo ez'okusaasaanya zaali trillion 43 mwaka gw'ebyensimbi okugwako. Budget eyasomwa trillion 52 ne bayita ne supplementary ne ziwera trillion 54, but the actual money available ez'okuspending zaali 43. Nga budget trillion 10 watsomo abadde mutuufu njikiziganya naye 100%. So mu proposals zaffe zinafulumya ku mulundi ogwo nga gavumenti njigamba nti erekeraawo okukyamusanga abantu ne ba MPs nabo bennyini nemaga nti nammwe nyini mugenda kuswala. Mujja ne muganda banteremu ekkubo ne bagaba balitaddemu ne limala emyaka 3 obeena buli mulundi nga budget nga ligiri mu road design kana n'omuntu awuliza radio simu omuntu wa bulijjo MP amanya ebiri mu budget nga bwe nkugambye nti omwaka ogujja budget ya trillion 58, trillion 25 za kusasula mabanja, trillion 7 ne billion 5 misaala gy'abantu, trillion endala 5 ne billion 4 za gulira bakungu ba gavumenti mafuta biki. Ogenda okutandika budget nga 33 trillion teziriwo kati nga tonagattako bintu birala nga renti ani. So mugenda kananga budget almost teriwo, era kiwaniko kyeddamu okufulumya ku lwokubiri okuddamu gamba gavumenti erekerengaho okubuguumiriza abantu. Nola Matiya Kasaija n'alyoka akwata ekisawo ekinene n'atambula ne bamukuba ebifaananyi n'apozinga ng'agamba aleese budget naye nga azze kusoma sente za kusasula babanja. So kituufu kyagambye nti gavumenti eno singa tetya mu nsonyi yali badde ng'ekola budget tasukka na trillion 4 nga wetukoma naye ejja neyagala okuteekawo ekifaananyi okulaga nti ebyenfuna. But I mean finally noyamba ki kubanga nze bw'osoma 56 nze abadde abanja gavumenti neesunga nemanya nti kati gavumenti egenda kukola bino ne bino then notabirealizinga. Anti ekyo lumu nali nyumizaako abantu nga nkyasoma ekyazange eyo. Tulina ekitabo kye twasoma nga kirimu emboozi nnyingi naye emboozi emu eyalimu yali etunyumira. Omusajja yalina enjala yabakwata ewaka. Kati njala bwe bakwata ewaka abaana nga babakaabirira kye baakola ne basaanika essefuliya ng'erimu mayinja ne baliwamu amazzi ne basaanika endagala. Kati omwana buli alabanga endagala wali kuba endagala naye bw'oba ofumba mayinja zikyuka. Buli alabanga emmere n'atera okujja zikyusa kala. Kati abaana buli baalabanga nga bafumba amayinja ne baba ku mazzi ne beebakirawo nga balowooza emmere ejja enaatera bagiraba omukka guvaamu mu ssefuliya. It's exactly government kyekola abantu. Museveni ne gavumenti ye eri mu kufumba mayinja n'ekifaananyi kyewa abantu nti mulimu emmere mu ssefuliya. Kyebava basoma ekkubo naye nga bamanyi bulungi nti omwaka ogujja mu budget temulimu ssente. Olumu basoma ekkubo naye nga ssente ziri mu budget za design. Kati ye awulira nga bamuteereddemu ekkubo naga nti okuva ekiwaatule okutuuka ekira mu tawuni ekkubo bayitadde mu budget. Bw'aba tamanyi alabanga tugamba nti n'eryaffe liri ku ekyo ganaga World Bank kanjawulo.
agabadde banka ganjawulo sene mweziri naye amalala ge bateekamu naddala mu byalo wawa ye Museveni kyaba ayagala bw'asoma budget buli muntu addeyo ng'asanyuse likubo bagenda dikola kati ogenda okulya n'abaka palamenti nga bakayana lino ekkubo lyange bakalisoma emyaka ena nga teririimu naye ng'ennyini teyatunula mu budget kulaba nti sente tezaali mulimu za design bwemala okukola design olumu mubaamu za visibility study nga tebagenda kutuuka ku level yakola design naga nti kati bagenda ku visibility study Museveni n'asoma mba kuba bagenda akolebwa omwaka ogujja endulu ne zivuga. Yasin Mukasa akugamba nti Honorable Ssemujju nze nyamba ffe tubanja gavumenti nga ba suppliers ate sente zaffe nnyingi njagala kunnyamba buyambi omwaka guno mweziri it's been 2.7 years buchanga to supplying government etugamba it does not generate LPOs unless it has money. Now the money is there. They haven't are we going to be paid this time? Okubiri naye wa mabanja agafaanana awo DFN atadeko erinnya lye nti ye DFN agamba Honorable Ssemujju ffe baatubala mu Busega Mpigi Express way atadeko ekigambo loop naye emyaka ebiri kati batugamba budget kemala okufuluma tebatusasula kituufu sente teziriyo kananikeno w'amabanja olwaleero kitabo otunulira budget otunulira ripooti ya auditor general abantu ababanja gavumenti bagibanja trillion 10 mu budget yataddemu billion 2 mpulira bulungi babanja trillion 10 babatereddemu billion 2 era twagenda okukola calculation n'abako n'aba civil society nga kijja kwetakisa gavumenti emyaka 36 nga tezeemu okumalayo abantu abakibanja ababanja gavumenti bawezeza trillion 10 mu budget yataddemu billion 2 ezo areas ziri mu budget abuuza ebyenguudo nange ninganga ye nyina abantu bange abe Kasokoso mu Kito n'Amataba gyoyita Greater Kasokoso we bagenda okuyisa Southern Bypass ne Jinja Expressway abeyondoza babasasula basooka ne basasulako abayina titles ettaka eritaliko interest eri multiple interest kati fene tusigalayo abaawo gyebayita Greater Kasokoso mu budget yeno UNRA mu omwaka ogwedde bayina budget ya 2 trillion kati bagiwadde 1.6 bagisazeeko busazi kati kwezo abaawuno nanjogera nabo nga batugamba kati nziramu oyo wa Busega Jinja Expressway nga mbabuuze Busega Mpigi mutuuka ddi okujja okusasula ab'e Kasokoso nga mu Desemba otuyinza okuba nga tutuusizza naye manya nti waliyo ate abalinze sente gavumenti luli yaziteekanga project by project nga mwe mubeera gamanga bwebe zitaddemu nga nizidde kusasula ba Kampala Jinja Expressway kati eteekamu lumu compensation nga nziri billion 3 kati UNRA netandika kusasula kusinziira kuyasooka kusinziira mbeera gye mutaddeyo era bwaffe nawe mbaga muteekewo kembeera kati zigenda kufuuka za kulwanya owulire n'aba Mpigi Busega Expressway nabo baagala so zigenda kufuuka za kubanjiza mu mbeera so kati awo wetulinga eggwanga abantu balina okukitegeera nti kati n'ababanja ate si bebo bokaboka projekiti z'engule nazo gye ziri nnyingi ebyembi bwolina gye Kasokoso mu Kito n'Amataba gavumenti bagenda kuyisayo okuba nga bagaa temuddamu kuzimba tokulaakulanyawo tujja ne bwe tunaba tukusasula wali we twakubalira tetujja kusasula ate byotaddeko nga tumaze okubulya nti kuba ligenda kuyitawo kati omuntu n'amala emyaka 10 nga tazimbyewo yadde akayumba keyalijemu waliwo omukwano gwange we yali yateeka essomero mu Kito naŋŋamba gwe mu kulowoozako olowooza bwe nteekawo akasomero kange ak'ebibaawo bayinza tusasula ddi ne mugwa embaawo oba olina teekawo tingaze bwe mbamanyi embaawo teekawo gira osomesa kati kanimagini yakasomesa abaana emyaka 5 nga yali atidde yambuuza nti bwe nteekawo akasomero wano akatonotono nga kalimu materials ambaawo ebyo ebitasala nnyo olowooza
mu bbanga kiri bajja okutusasula batugobewo ne muganga bwemanyi gavumenti akasobo kaayo essomero teekawo abaana bagira basoma kati myaka 5 essomero weeriri saagala kumalamu bantu maanyi naye njala abantu bategeera ebiri mu budget oli aleke kutandika tulina omuvubuka yatugamba nga tukyakola ku monti eyo nga tulinda batusasule ng'abuuza nti amazzi g'ebijanjalo tugayiwe batusasula kawongezi k'olwaleero temuyiwa amazzi ga bijanjalo mumanye nti gavumenti ya Museveni kati etubidde naye yennyini temanyi bwegenda kuvaawo kyobola bwasanze abasuubuzi bwajja kuddeyo nga balowooza nti Museveni yafuuka wa mwoyo mubi anoonya sente zakupangisa buwagizi takyaziina aziyiya buyiyi aziyiza mu kiwato ng'amazina. Ronnie Kyeyune aga nti honorable onnyonnyodde byonnyonnyodde gavumenti ebimu ku bino yabadde tebisootinga ng'ekola rationalization of agencies mu ababaka ba palamenti abamu gye mwagaanye mu bulambulukufu abalala gye babaguliridde ne mugaana. Ronnie batte okusooka nze ng'omuntu mu kibiina mwentambuliza ebyobufuzi okutuuka olwaleero n'ebibiina ebirala byonna nenumpu nga mweri n'ebirala bw'osoma manifesito zaabyo buli omu agamba nti ebitongole bya gavumenti bikenere gavumenti etuuka entono era nze buli teeka lye baleese okukendeeza ku bitongole bya gavumenti naliwagidde nga bagasobola contradictinga policy nga nze n'ekibiina ze twalangirira eri eggwanga ekyanneewunyisiza nti ababaka abamu n'abali ku opposition nga balina ebitongole ebibawolereza bisigalewo ng'ate osobola okutegeera lwaki babiwolereza oli agamba nti enguudo bw'ogeraageranya abaawunula enguudo ze bakola neza Ministry of Works wunula bw'ogijjawo n'ogitwala mu works enguudo ze bagenda okukola mwekaabire tunijjawo tunulire ekkubo pito oba oyitako owaffe mu constituency eriva ekiwologoma ne liyita ekimwanyi ne lituuka enakwero byagwamu lyakolebwa Ministry ya Works litandise okuwummuka nga terinaweza na myaka 2 kati saawa zino Works eri mukola kkubo eriva ekiwologoma ne liyita ekitukutwe ne liyita mpaka era ku lw'eggaya naye era olina okutya bw'olaba engeri gye balikola amakubo gaabwe ge bakola gaawukana n'ag'ekitongole kya UNRA oba ebbeeyi eyawukana kati abaka ba palamenti balina okutya ebbeeyi olumu teyawukana era oyesanga nga n'ag'ekiraago ga Works geekola ga biliyoni 2.5 almost tegayinza obutaweza 3 liri lyagwamu mangu nnyo naye olumu babikola gadibe nga bye ne balya ze baliddeko nga ze batadde ku kkubo olumu nga ntono ku ezo ze baliddeko kati UNRA nze nga Ssemujju abagikulembera olwaleero mbayinamu obwesigwa nali ndowooza ne Museveni kyajja okukola oddira UNRA n'ogitwala n'efuuka Works. Yes. Works eyina bingi byekola Works eyina railways eyina bridges eyina driving licenses kati bono kakasa kubanga mu nsi ezimu bw'ozisanga osanga bakola olumu transport authority ne bagata railway na aviation n'amakubo eyira bigatte wano bikolemu authority emu oba ba staff bwekakasa nti basobola okukola omulimu mulungi batwale mu Works oba efuuse directorate batandika okukola bye babadde bakolera eno olw'omukendeeza sente z'emisaala ez'okupangisa ez'amamotoka n'ezaki so nze ndi omu ku abakkiriza era abaawagira buli ebitongole babigatte nti bakijjewo kati abaka palamenti abalala musanga aba Coffee Development Authority babagabira endokwa z'emmwanyi nga kyamuyingira ku mutima tayagala babakwateko kati ekizibu kye twafunye mu rationalization nga abantu bakitunuulira ye ne interaction ye n'ekitongole kati gavumenti kyetanakutereeza gavumenti ebadde ekugamba nti tukulazeeko nti tusobola okukola aba Ministry ya Works bo bennyini baŋŋamba nti ekisooka nti UNRA tekola nguudo UNRA is a procurement agency nawe era tebakola aba Works abaafune balina ba engineers balina contractinze nabo era newe nabadde n'ekweru mabega kaawo nga tugenze okuggulawo ekkubo erikolebwa okuva Namugongo okuyita Ensasa okujja wano ng'ebulindo era nayo baali wadde company kulikola ne Works nayo procurement agency nayo teyina UNRA eyinayo ko unity
eddaabirize iwamwe ettaka ewavudde kolansi ne works nayo bweri. In fact nze nali ndowooza nze tusaasaanya mukola enguudo singa twafunayo ekitongole oba UNRA ne tukigulira nga wala wakati UPDF bwezimba ebintu ne tugizimbira capacity kuba UPDF nabasanga enambole ne walanga nabo bakomplaininga abazimbi babalina n'abasomba ebintu ebina naye n'ebintu ebiri basic nga mixer nga tebabirina bapangisa bipangisa kati simanyi naye bayinza babaguddeyo bakimu kati ngwena engineering brigade gyogamba okuzimba ne teyina bikola okuba n'ekitongole ky'enguudo naye nga tekisobola nakuddaabiriza because UNRA erina station ey'e Kampala naye bayiwambuye ettaka oba obukolansi buno buti niwe bayetera ku kitrakita tebalina byuma kati gyoyiteebwa ekireka ekkuba erisala enambole wansi eno neryambuka ggulu neriyitaawo ku Jokazi Hotel weritandikira ekireka wano wansi awo kati ttaka kitongole kya UNRA bwe kyajja ng'ebinya biyitiridde nekikalakatawo kolansi nekiyiwamu ebitaka kati ebitaka enkuba yabitutte ebinya ebigenze bikomawo kati ebyo gavumenti byeyalina okuzimba sente zeesaasaanya ennyingi mu by'enguudo ezigulemu ebyuma bibeerewo tufune ebyuma ebikuba amayinja osobola okukozesa kilomita gye walikozeseza biliyoni 3 osobola okukozesa 1.5 nga ebyuma bibyo n'abakozi babo kuba bano n'abasirikale abapoliisi abatukuba tiya gaasi ne batukuba embooko twabadde Dr. Besigye tuli eggulu Hoima abasirikale babayiye basibye ku nguudo tubakiriza agenda kukola meetings mwaze kukola abo bonna tubatwale tugende tubakozesa enguudo ng'ensi endala bwe zikola mu biseera ebya emergency naye osobola kukola ekyo ng'olina ebyuma kuba tebagenda kwetika mayinja ku mutwe mu kalaayi bagaleete bagateeke enambole. Ampuliriza Lutindo abadde Honorable Ibrahim Ssemujjunganda eri abadde akusaba okukomentinga ku story etambula egamba nti speaker ab'e Dubai bamusibyeko envumbo. Ampuliriza Honorable Ssemujjunganda mubuuziza nga tetunnajja ku mpewo nga information tagiina. Ndoze ekyo tukuleke. Ampuliriza nate.